n'agamba nti gavumenti ya Uganda ekulemberwa General Museveni esasudde ssente zonna ezakuziika n'amazzi awonalebo Sewungu galiko ganywa. Takomyawo n'agamba State House esasudde ebbiru ya Tamale eddwaliro n'ekimalayo. Era Tamale yafiiridde State House yabadde esabye okulaba nti Tamale bamuteeka mu ddwaliro lye balaba erisinga mu Uganda. Wange Chief Mona ate ng'akiikiridde President High Excellency the Vice President yala kuddamu taata yagambye yapadde obuvunaanyizibwa nga minisita w'abavubuka. Mbakubirize nti aba NRM ku lumbe boogera bulungi, nti aba NUP bakwata akazina lwagala kayita mu buyisi. Ekitegeeza nti waliwo ki obusungu. Kati nze nga minisita ndi minisita w'aba NUP, aba People Power, aba FDC, aba NRM. Omulyango gwange mugule mujje tutuule tusalire wamu amagezi tulabe kingeri gye tuyinza okumalawo obuvuyo buno n'obubbi n'ebyemulowooza nti temufiirwako. Tukolere wamu nga bannayuganda tukulakulanye ki? Tukulakulanye eggwanga lyaffe. Tebampa bwa minisita nti ngende nkole ku NRM yokka. Ndi minisita w'abavubuka bonna bakola ebitundu 7.1. So mbasaba abavubuka mwenna ofisi yange enzigule. Mbeera ngamba Mwami Sewungu, Honorable Sewungu buli lunaku nti Honorable Sewungu jangu twogere ku programu. Njagala n'emirimu ne ba RDC bafuneko aba NUP nga ba RDC. Si kyekyo naye tetujja kubawa nga ate muvumirira gavumenti nga muvuma ebirungi ebya gavumenti. Twagala tubawe nga mupromotinga gavumenti yammwe n'okwagala eggwanga lyaffe. So Honorable Sewungu omulimu ngukwasiza olete bano abavubuka ba NUP abatanakkuta nabo bajje balye. Gavumenti yateekawo programu ey'okujja abavubuka buli muluka ebitundu 3/10. Teyagamba nti agenda okufuna $1 million eya PDM abeere wa NRM. Sente ezo eza PDM zigenda mu bavubuka ebitundu 3/10 ku bukadde 10 obugenda mu muluka obukadde 30 w'abavubuka. Era wabeerawo owekyala agamba nti nagenda kuwa omuluka nanyima n'agamba ndi wa NUP. Oyo poliisi emukwate kirungi director wa CID wano wali akiikirira yepimu abito mu magambo. So sente ezo zakulakulanya abavubuka bonna. Kiri kyoyogeddeko ekyokuzzaawo factory ya Sweps e Masaka ne factory y'ebigogwa Teso ne factory endala zonna. Nsuubira President agezaako kyakola. Kati akakola factory 8 mu Uganda yonna. Ogenda Embale paka yazeewo ya factory Ejinja, Ebuyukwe, Embalala. So factory zikomyewo ne Masaka ya Sweps ngenda kugamba President kasajja wano mu mwezi ogujja nti factory ya Sweps tugizeewo Masaka. Abantu baagala nnyo Sweps, baagala kunywa soda waabwe. So tujja musaba akole ki? So mbeebaziza nnyo mwenna naye twewala okukola effujjo ku bantu betuwagira ne betawagira. Nze bwe mba siwagira Mwami Kyagulanyi sirina kumuvuma, nina okumwagala nga muganda wange kubanga Munnayuganda. Ate nga tanakola NUP ali muyimbi wange nga nze amusasula okuyimba ku stage. Nja kumulwanirira nga muganda wange naye musaba naye awe President ekitiibwa, awe ne gavumenti eri mu buyinza ekitiibwa paka eyiyewo erigira. Mukiwulidde? Mwenna abawagira NUP oba wagira FDC oba wagira NRM, gavumenti eriko giwa ekitiibwa paka eyiyo gy'okkiririzaamu gy'owagira weerijja ebasange nga muli balamu ate nga muli bagagga. So bwe bubaka bwange eri abavubuka ate mukendeze kunywa omwenge. Munywa omwenge mungi. Mukulu tayogedde Mwami Salire munywa walagi. Munyala omuntu bamuteeka wansi w'olulimi temugenda bateeka waggulu mubateeka wansi. Mugenda tugwako eddalu. Eni muvende mukwagala obwala obutanneetuuka. Obwana omuto mpise kukuba walisanze obwala nga 5 nga buna buli muto. N'emyaka 15, 13 mubunoonyamu kyo. Muve mu kasooli omuto mulye emberenge. Muwulidde? Mulye ki? Obubaka bwange bwebwo. Kansabe mukama wange ow'ekitiibwa ennyo Vice President ababuuzeeko era abawe n'obubaka obuva obwo mukama waffe President w'eggwanga. So Museveni abeewo ate wabanga akooye tuletaani tuleta muwoozi mwaba kyogedde. Siima nnyo abantu bonna okuli abakyala batamale abawagidde ebbanga lino lyonna Tamale. Tamale tabadde mwangu nti era muli bazira okuba nti mubadde mubeera naye. Ate omusajja omugezi abadde n'amagezi agasinga aga dictionary.
agambye Tamale abadde afuuse emboozi mu makanga buli wamu obeera bamuwulira ng'olwaleero agamba Museveni mutadde enkyanyi ne Museveni luli n'abiyisaamu gaali nange wenyini asome obubaka bw'ababala naye akusaamu egaali okumala wikinamba bwe namubuuza n'angamba nga tojja kundaba ate nga ndikojjaawo so bwe namuyita ndikumuyita kojja n'anneesonyiwa so Tamale tabadde nti ayisa mu Pulezidenti Museveni egaali naye buli muntu amuyisaamu. Bwe twagenda juzi okuziika owa Faruku Kirunda yajja ayambadde ebyambalo bya red ne mugamba kojja leero ng'oli mu red nti anti kakati saawa yakunyenya miti emiyembe gigwe nina okulya ku miyembe mwe munaalya mwekka nina okulya kuki ku miyembe so tabadde musajja mwangu ng'amanyi okunoonya emiyembe gye. Tamale abadde musajja mugezi nnyo era mu bagezi ba gavumenti be badde erina babadde bamwesibako nnyo nga bamanyi nti buli kaseera wabeerawo ekizibu kyonna ekize Tamale ajja kujja difendinga mukama we Pulezidenti Museveni. Mukyala wabala ne yeebaziza Tamale olwakulwanirira abanaku okulwanirira eddembe ly'abamawulire wamu n'okulwanirira abateesobola ababa bayisiddwamu egaali abalala bamafiya baba bayisizaamu egaali nti abadde ayagala pulezidenti ate n'atakoma kwagala pulezidenti n'ayagala n'omwana we nga era ye agamba ekintu kimu tulina stand by generator. Honorable Minister ansabye mbategeeze nti yanyolwa nnyo nti kubanga obutabo bwa Tamale bwonna singa tusobola ekirungi muwala we kati aŋŋambye ye director wa kampuni Mirundi Media tugatte obutabo obwo tukolemu ekitabo kimu tukiyite Tamale Mirundi ne history of Tamale Mirundi. Obutabo obwo bujja tuyamba nti era ofisi ya President eri netegefu okwayambawo okulaba nti mukola akatabo ako kabeere akatabo kamu abantu basome ebyafaayo bya Tamale kuba buli wiiki abadde afulumye. Ndowooza ekitabo kijja kusinga ne Bayibuli obunene ekyo. Mukyala Mire Babalanda agambye nti obwogezi bwa Tamale obwokuba nti ayogera amazima yatandika okukola mu lupapula lw'amawulire lwe bayitanga muno okuva mu mwaka gw'1980 nti naye abadde ayogera naye nga ne bomutiisatiisa nga tatya nti ate era abadde talya nguzi. N'agamba ffe ffenna abakulembeze abali wano tulwanyise ekigambo okuulibwa enguzi, amalwaliro gafune eddagala, sente zirina okukola eddwaliro oba zirina okukola essomero zikolebwe. So Tamale abadde mulwanirizi w'abo abantu abataagala kulya nguzi. Yeebaziza eddwaliro ly'Ekisubi eryajjajjadde Tamale okutuuka Katonda we yamuyitidde era ne yeebaza Katonda ayawa Tamale amagezi amangi ate yamusobozesa okukula okuweza emyaka 60 okuba nti asigadde alabirira abantu. Yeeyamye ku lwa gavumenti ya Uganda nti ejja kuyimirira wamu ne famire ya Tamale mu kaseera kano akazibu. Tereero tunaba tumaze okuziika oluggi lwa pulezidenti luggule okuba nti muwaayo ebirowoozo byammwe engeri gavumenti gyeyinza okuyambamu famire ya Tamale. Minisita amaliriza ng'agamba nti Tamale yasinga okuba omuntu ayogera ku byobufuzi mu Uganda. Tera okuzaawo omuntu ayinza okwogera ku byobufuzi mu Uganda nga Tamale tekijja kuba kyangu. Amwagaliza ekiwummulo eky'emirembe era n'asaba ffe ffenna abali wano tuyimirire wamu ne famire. Asaasidde nnyo maama Mole maama wa Tamale olw'okufiirwako omwana we gw'abadde asinga okwagala oba amwagala ennyo. N'asaba Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe n'asiteekako omukono Mire Babirye Babalanda minisita w'ensonga za pulezidenti. Kati obubaka bwa minisita w'ensonga za pulezidenti mbumaze nga sinayita